sinzasubira inyuma, sinzatinya, Imana irandinda. Sinzatinya, sinzasubira inyuma, sinzatinya, Imana irandinda. Imirimo Imana yampaye nzayikora neza, imirimo Imana yampaye nzayikora nezerewe. Imirimo Imana yampaye nzayikora neza, imirimo Imana yampaye nzayikora nezerewe. Imirimo Data yampaye nzayikora neza, imirimo Uwera yampaye nzayikora nishimye. Imirimo Imana yampaye nzayikora neza, imirimo Imana yampaye nzayikora nezerewe. Imirimo Umwami yampaye nzayikora neza, imirimo Umwami yampaye nzayikora nezerewe. Imirimo Imana yampaye nzayikora neza, imirimo Imana yampaye nzayikora nezerewe. Imirimo Data yampaye nzayikora neza, imirimo Data yampaye nzayikora nezerewe. Imirimo Imana yampaye nzayikora neza, imirimo Imana yampaye nzayikora nezerewe. Imirimo Uwera yampaye nzayikora neza, imirimo Uwera yampaye nzayikora nishimye. Imirimo Imana yampaye nzayikora neza, imirimo Imana yampaye nzayikora nezerewe. Sinzatinya, sinzasubira inyuma, sinzatinya, Imana irandinda. 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 Hanagura amarira, wakongera kurira, yakuremye irakuzi kandi iragukunda. Hanagura amarira, wakongera kurira, wakuremye arakuzi, Imana aragukunda. Hanagura amarira, wakongera kurira, wakuremye arakuzi kandi aragukunda. Hanagura amarira, wakongera kurira, wakuremye arakuzi, Imana aragukunda. Muje murokoke Yesu abayita mwena, Muje murokoke Yesu abayita mwena. muje murokoke Yesu abayita mwena, Muje murokoke Yesu abayita mwena. muje murokoke Yesu abayita mwena, Muje murokoke Yesu abayita mwena. muje murokoke Yesu abayita mwena, Muje murokoke Yesu abayita mwena. muje murokoke Yesu abayita mwena, Muje murokoke Yesu abayita mwena. muje murokoke Yesu abayita mwena. Muje murokoke Yesu abayita mwena. Engare z'omulokozi waggulu, omulwanyi abeera mulwanyi, Yesu mulwanyi. Omulwanyi abeera mulwanyi. Ne bw'oba okoya kulwanira, Yesu mulwanyi. Omulwanyi abeera mulwanyi. Ne bw'oba mulwadde akulwanira, Yesu mulwanyi. Omulwanyi abeera mulwanyi. Yabikulemye ebyabisobola, Yesu mulwanyi. Omulwanyi abeera mulwanyi. Omulwanyi abeera mulwanyi, 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 Yesu mulwanyi. Omulwanyi abeera mulwanyi. Omulwanyi abeera, Omulwanyi abeera mulwanyi. Omulwanyi abeera mulwanyi. omulwanyi abeera mulwanyi, Yesu mulwanyi. Omulwanyi abeera mulwanyi. Omulwanyi abeera mulwanyi, Yesu mulwanyi. Omulwanyi abeera mulwanyi. Omulwanyi abeera mulwanyi, Yesu mulwanyi. Omulwanyi abeera mulwanyi. Omulwanyi abeera muwanguzi, Yesu muwanguzi. Omulwanyi abeera mulwanyi. Kyamani tusanyusa okulaba Omulwanyi abeera mulwanyi. engalo za Yesu waggulu. Omulwanyi abeera mulwanyi, Yesu mulwanyi.
tukulwanira ngamba Yesu zikubira Yesu omwebaze wanika emikono mugambe Yesu webale wanika emikono mugambe Yesu webale naluno olukoze Yesu webale abagenyi baffe balese Yesu webale. Chairman afuse ensonga mu Kampala ali omu. Chairman Toyota Sebo ne timu yaffe yonna executive eze wano tuli wano kubanga Sebo tukusaamu ekitiibwa. We twali tutandika kye tuyita team chairman MK project abantu abamu be twatuukirira Sebo ne yanza nnyo okujja kampulire engalo ez'amaanyi eza chairman. Mpunzi nga mpunzika ne executive yonna bamusobola okujja. We twatuukirira mwa Pastor Bujingo twali tetumanyi kyagenda tugamba, ffe twali tumanyi tumuyita buyisi, naye yakkiriza okuyita kwa General MK ku birthday ye omwezi ogwokuna. N'atajja buzzi naye n'atuwa ekirabo ekisinze okuba omuzungu agamba adding value on team chairman. Mukama wange ajja kyogerako abamu kumumuzako temukimanyi. Sebo tukwebaza olw'obuwombeefu, tukwebaza olw'okukkiriza okujja okukola naffe, tukwebaza olwa commitment yonna gy'ozza otulaga emyezi gino gyonna. Mpozi kano sijja kaleka nja kayisaawo ng'omuzadde. Ebintu bye tuzze tulaba mu community yaffe is because the smallest unit gye tuyita akatunda akasinga obutono mu society which is the family zitulemye ffe ng'abazadde okumanaginga. Basebo ne banyaba bakkiriza mu Katonda nti family institution ye kyasinze okuba ey'omugaso mu community yaffe. Nja kwebaza abakyala abarunning show gye bayita The Junction ku Salt Media. Mwogedde era muzizaamu abakyala amaanyi mu maka, naye n'abaami kanjogereko gye muli nti unity yonna ey'amaka eruningibwa mwami na mukyala. Abaana be tuli okukuza abakuba obutayimbwa nga mwami Gashumba bwagambye is because ffe tufailinze ng'abazadde. Nja basaba, nja beegayirira, I'll plead with you tuongere okubudaabuda abaana tubakuze mu ngeri ey'obwakatonda. That is the only support yetugenda okuwa government nga temutaddeemu ki sente. Mbeyanziza nnyo okutwaniriza wano mu bitiibwa. Mwebale nnyo okutwagala Sebo, munzikirize. Pastor mpite mukama wange chairman yekka mu Kampala omwami Michael Toyota Sebo. General Secretary waffe
Pastor mukwano gwaffe Bugingo abakiriza mwena abakadde baffe wano abali above 60 bebalaze wano mukwano gwaffe Mwami Gashumba negoze naye n'abakiriza mwena abali wano njaga kutwala omukisa guno okwebaza Pastor Bugingo omusumba Pastor Bugingo aine kigambo kyayogedde leero okuyiga gyoba ogenze funayo kyoyizeeyo guno gwe mulundi ogusoose okujja wano naye nange nyina kyenjize bulijjo tulaba Pastor Bugingo nga tulowooza nti abantu oluusi bajja lwanjiri naye nze kyenjize leero enjiri ate n'okusomesa abantu bayinza kubanga bajja ku njiri ate abamu nga bajja ku lwa kusomesa kubanga nange nyina kyenjizeewo leero ndabye okusomesa okuli wano njagala kwebaza omusumba olw'ebigambo ebisomesa eggwanga bino sobya kyaki byokka ndabyemu ebigambo ebikulu ebyokusomesa eggwanga abantu bye basobola okuyigamu naffe bye tuyizeemu waliwo ensonga zayogedde ate nga ndaba zikwata ku ttiimu yaffe oba ttiimu eri wano mwina kye muyize muwulidde ebigambo ku nsonga 12 zayogedde mulimu ebigambo ebikwata ku ttiimu yammwe eno bye mwina okutwala ng'ensonga enkulu okubeera abagumiikiriza okulaba gye mulaga nsuubira tubinooti nze tujja byogerako era naffe tuddemu tubifunule mu kutegeera kwaffe njagala kwebaza Katonda olwa House of Prayer eyazadde Salt Media tuli wano nga celebrating emyaka 8 eya Salt Media naye nga eyazaalibwa House of Prayer Ministries. So ensonga 2 House of Prayer ate ne Salt Media mu bigambo byonna yanonyayo ekigambo salt omunyo mugumanyi situsuubira nti wano mpozi nga mulwadde wa sukaali atalya munyo naye nga ddala buli muntu wano aliwo nga alya emmere ate ng'erimu omunyo musajja ono ayinako amanyi ga Katonda kubanga nsujukira yajja erugogo twamuyita ku mukolo gwaffe gwe twali tulina erugogo n'atugamba gwe gwali omukolo ogusoose n'atugamba mugenda kubeera n'amaanyi ge mutalabangako ate nekituukirira nti muyinako feva era nekyemupromotinga kiriko feva nti mugenda kutuuka wala mukimanye eno tiimu nga bwe bagiyita nti tiimu chairman MK project tiimu efunye amaanyi ne project efunye amaanyi njagala kuyoza Salt Media kubanga Mwami Bugingo musumba Bugingo yagituwa n'agitukwasa bulijjo mbadde mulaba bye tukola byonna nga biragwa ku media eno ku Salt Media njagala kwebaza tiimu eno gye tutambudde nayo buli kaseera tuli Jinja tuli Arua tuli Mbarara tuli Ridawa nga tulina tiimu eno waliwo Godfrey kati sebo ono mwana ono buli kaseera we tubadde tubeera naye webale nnyo sebo ono mwana discipline gyayina commitment gyayina era njagala kwebaza mu bantu bano bonna bakulabenga musajja wa mpisa ebirala byonna ebisinga sibimanyi naye nze akaseera kemulabiddeko muntu ali committed ayina ne tiimu ye bayita nabo wandu bayise ne bajjako wano kubanga babadde baana baffe babadde mikwano gyaffe babadde bantu baffe
waliwo ekirala kye tuyize nti waliwo abantu baffe ekirala temukitegedde ani akitegedde waliwo abaffe ate n'abantu baffe mumanyi kyekitegeeza ezo nsonga nkulu nze mbadde nsoma waliwo ababeera naffe naye ate waliwo n'abaffe abali naffe so ensonga ezo nkulu nnyo nnyo era nga tiimu njagala mbiige kubanga olugendo lwaffe luwanvu njagala ebigambo ebyo mubitwale ng'ensonga tujja biddamu tubisomese mu kutegeera kwaffe bibadde bya chachi naye nga bikwata ku buli omu so omusumba nkwebaza olwa commitment obwagazi bw'otulaze obuwagizi bw'otulaze nkwebaliza ddala ne tiimu yo yonna eya Salt Media ne church sina bingi naye njagala kwebaza omusumba ne tiimu yo bye mutukoledde ffe nga tiimu ate ne bye mukolera eggwanga lyaffe lino ate n'obwagazi bw'olina ku MK ne Sara gy'omuteekako neebaza era ffe nga tiimu twazze nga tulina ekirabo kyaffe jjatukiriza tukikuwe kubanga omukolo gwe tuliko gwa Salt Media tubaleetedde entebe 400 ziri ku moloka wali mu parking entebe zino z'okutuulako kubanga tetunoonyeza ekyokuwa naye ne tugamba okola emikolo abantu babeere nga batuulako so Salt Media tubawadde entebe 400 ate okuzimba church eno twagala kuba number 1 nga ffe tusoose n'ettafaali lya $5,000,000 tiimu yaffe eno mugimanyi nti tiimu nto naye eri committed nga boolaba kyakiyo nga boolaba abantu bali mu kyenkugambye tulina ebintu byendabye wano ng'ate bifaanagana na tiimu eno byekola so naffe twagala genda mu rekodi nga fe abasoose okuleeta ettafaali eryo mutukirize bannange tiimu ate mbasuubiza nti okwo kuba kutandika era tujja kuba nga tutambula nammwe bwe tunaaba tufunye akakisa naye kati nja kwefiirizanga obudde nange nzije nsabe nzije nsome kubanga kyendaba ate wano ekiri wano abasinga abatasobodde kufuna mukisa gulya keeki bonna bagwa mu myaka gino era mbasaba ije emyaka gyonna gijoyininga tiimu chairman nze omusumba nange keeke enemye ku lwa myaka 8 gyokka naye suubira ejja kubaayo ate egenda mu 50s awo naye mwe abasinga mukyali keeki temunaba so mbadde nsaba tiimu nsaba members aba church eno abatasobodde kulya keeki abasinga tukwatire wamwe tubeere mu tiimu chairman naffe tujja kukolayo keeki yaffe nga omwami Gasumba bw'ayogedde naye n'abakadde mwebale olw'okukuuma abo abatasobodde kulya keeki nga bakkiriza mwebale nnyo webale pastor mwebale mwenna church abantu mwenna Katonda bawe omukisa nsaba kunzikiriza chairman tweyanza nnyo tweyanzeege essanyu lye tulina liyitirivu ku lw'abakadde n'abasumba b'ekkanisa eno tweyanziza nnyo ettafaali eryo kubanga kampeyini tugenda gitandika mu Desemba tumala kuva mu lukuŋŋaana lw'e Masaka badde tetwagala kusibwa chance omuntu aveyo atusookeko ejjinja lyaffe lye lusooka zikubire waggulu mu linnya erya Yesu
nsaba nga tuva wano tugende wali tusale keeke y'abakadde mutuweeyo omukadde omu ajja akiikirire bakadde bannakyayina amaanyi asobola okwanguwa. Tugenda kubeera ne mwami Gashumba, mwami Charles James Senkubuge, chairman Jackie, omukadde w'ekinana mu mukaaga akiikiridde banne. Muwanike emikono tusabire keeka abakadde bawoomere. Mwe mutegedde yaffe ejja kujja luvannyuma. Susan Makula ne Jackie mufunye akasa akamu. Ffe tukwate kano chairman. Tubala mmeka? 8? You know to count? 8 years. 8 years. We're going to count emirundi 8 nga bwetuuka webulira 0 njagala mpulira omulango ogusinza okuba ogw'omwanguka. We're counting 8, 7, 6, 5, 4. Count with me. 3, 2, 1, 0. Muje mulokoke Yesu abayita mwena. 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 Engalo z'omulokozi waggulu. Engalo za Yesu waggulu. Yakomeye cyane. Imani tabura guseruka. Ntabura guseruka. Imana yumva amasengesho. Twarayisenze. Imana dusengira komeye. Iyo mana. Imana dusengira komeye. Wanega mikoro ng'amayembe gente. Imani tabura guseruka. Imana yumva amasengesho. Imana dusengira komeye. Iyo mana. Imana dusengira komeye. Iyo mana. Imani tabura guseruka. Ntabwibura. Imana yumva amasengesho. Imana dusengira komeye. Iyo mana. Imana dusengira komeye. Iyo mana. Imana itabura guseruka. Iyo mana. Imana yumva amasengesho. Imana dusengira komeye.
esala Katonda gwe tusinza munywevu. Omusumba waffe pastor n'abakkiriza mwe n'abali wano ffe nga team chairman naffe twalowooza ekyokujja okwebaza omusumba ne Salt Media olw'emirimu gye batukolera n'eggwanga lyonna. Tetugamba naffe katugyeyo n'obutebe buno kubanga nabo bakola emikolo basobola okubukozesa ku mikolo gye baba bategese. So mutukirize kino kye tusobodde okuyita nakyo ng'okusiima kwaffe. Naye kaakati nange ndaba nga tenga bakadde ngenda kubatuuza batuwadde entebe 100 oba tulina abakadde 1000 oba 5 oba 8 oba 12 ebina ebyabakadde tujja kulondamu abakadde ennyo batulenga nga beesigamye. Katonda oyo Katonda gwe tusinza munywevu. abamwesiga muzigule Katonda gwe tusinza w'amaanyi nnyo. Katonda yamuwesala. Katonda gwe tusinza munywevu. Katonda oyo Katonda gwe tusinza munywevu. abalogo bakiwulire Katonda gwe tusinza w'amaanyi. ab'ennugu bakiwulire. Katonda yamuwesala. Katonda gwe tusinza munywevu. Katonda oyo Katonda gwe tusinza munywevu. w'amaanyi nnyo. Katonda gwe tusinza w'amaanyi. Katonda yamuwesala. Katonda gwe tusinza munywevu. Katonda oyo Katonda gwe tusinza munywevu. munywevu nnyo Katonda gwe tusinza w'amaanyi. w'amaanyi. Katonda yamuwesala. Katonda gwe tusinza munywevu. Iyomana Yomana tusengira kome. Iyomana Imani tabura kuseruka. Iyomana Imana yumva amasengesho. Imana tusengira kome. Iyomana Imana tusengira kome. Iyomana Imani tabura kuseruka. Iyomana Imana yumva amasengesho. Hey! Imana tusengira kome. Katonda oyo Katonda gwe tusinza munywevu. munywevu nnyo Katonda gwe tusinza w'amaanyi. w'amaanyi. Katonda yamuwesala. Katonda gwe tusinza munywevu. Katonda oyo Katonda gwe tusinza munywevu. Katonda oyo Katonda gwe tusinza w'amaanyi. w'amaanyi. Katonda yamuwesala. Katonda gwe tusinza munywevu. Iyomana Imana tusengera kome. Iyomana Imani tabura kuseruka. Hey! Imana yumva amasengesho. Imana tusengira kome. endongo ya Yesu. Hey! Shikubiro ya Rwana zayigumamo zayikorera iyo mani idasaza ugendere ku kibando. Zayigumamu, zayigumamu, yomani gasaza mugendere ku kabando. Zayigumamo zayihereza iyo mani idasaza ugendere ku kibando. Zayigumamu, zayigumamu, yomani gasaza mugendere ku kabando. Zayigumamo zayikorera iyo mani idasaza ugendere ku kibando. Zayigumamu, Wanika mikono w'amayemberenje ozira Yesu. Zayigumamo zayikorera iyo mani idasaza ugendere ku kibando.